His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero bamusiibizza mu house arrest olw'ensonga y'okuvaayo n'aduumira bannayuganda n'abagamba tutuke twekalakaase tusobole okulwanirira ensi yaffe kubanga we tunaatuula nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni agenda kutwonoonera ensi agenda tubalako nnyo ono bwekityo kijjidde okuba nti yavaayo mu lukiiko lwa United Forces olwali lwegattiddwamu Dr. Kanokiza Besigye n'abakungu abalala n'alangirira n'agamba bannayuganda constitution etukkiriza okwekalakaasa era tulina eddembe okwekalakaasa nga bannayuganda era n'alangirira olunaku olwaleero tusituke tutandikire ku nguudo bwe tuba tuviira kuba ebyokwekalakaasaako mu Uganda bingi naye ffe tutandikire ku nguudo embi tutandike osimba ebitooke era abantu balabiddwako olunaku olwaleero nga basimba ebitooke emiti bavuba ebyennyanja enguudo ezitambuza bannayuganda naye enguudo zino tukimanyi bulungi nti bannayuganda kwe batambulira era zivaako obubenje bungi naye olw'okubanga ye Museveni kijjidde okuba nti yaleese abakungu okuva mawanga ag'enjawulo ng'abagenyi be babeere mu lukiiko lwabwe olwannaamu olukiiko olutalina na kye lugasa Uganda oba bannayuganda wabula ono n'atuma minisita we n'avaayo n'agamba bannayuganda mulina okumwenya okulaga abagenyi baffe nti tuli basanyufu enguudo ze bagenda okuyitako zo n'azitereeza naye enguudo endala zo zonna za binnya n'emmotoka tezisobola kuyitamu balaga abazungu ekifaananyi ekirungi ng'ate ekifaananyi ekituufu mu Uganda tekinyuma kulabako kati ono ke baategedde nti guli gutyo nti His Excellency agenda kukulemberamu bannayuganda olunaku olwaleero okwekalakaasa naye n'asalawo n'agamba kabamusibire ewaka aleme kwekalakaasa naye era tekirobedde bannayuganda kugenda ku makubo kutandika kwekalakaasa Is this okay? Yes, yes. Oh, marathon. Nkugambye odde wali okumpi. Yes. Yes. Leero tulaba nti abapoliisi abamagye babisazeeko okutakukiriza okusooka ekyokwetolola amayumba gaffe n'okutuusibira ewaka kya bumenyi bw'amateeka naye ate era kya butiitiizi kubanga singa tubadde tumenya amateeka bandibadde batukwata nze kennyini nakunze abantu ne bannange Dr. Besigye n'abalala twakunze abantu balaga obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakaasa mu ddembe buli awali ekimya nga mulaba abaluddewo okukolawo musimbewo ekitooke kijjukize abo abalina okukola enguudo ezo nti muli bannayuganda era mwe musasula omusolo so kati bo ekyokutusibira wano ewaka kya buswavu basibye abantu tebawera na bataano basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeze abalala abatono naye ate bannayuganda bangi nnyo ate tuzze nga tubagamba timulekerawo okutunuulira ffe abakulembeze nga ffe wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo gwe gumu ku Uganda so tebasobola tusiba ffenna basobola okubeera wano wiiki namba ni tebasobola balemesa kola kye mulina kola mwe nga bannayuganda ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde balabisa eri ensi yonna yonna naddala abo be baayise wano ng'abagenyi bafubye nnyo nnyo okukweka amazima agali wano e Uganda basiiza akazigo enguudo envundu ezeetoolodde endala ne baggalirayo abantu kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu so twagala byonna bye bagezaako okukola tubize emabega kye babagamba temukikola mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde ewaka naye tebabasibire buli omukola kyosobola buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo
mukikole buli wamu emuli ate si wano mu Kampala wabula okwetooloola ensi yonna muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola tewali agenda kibakolera bannayuganda wabula mmwe kennyini bantu tebawuliriza bigambo wabula bawuliriza bikolwa. President, what do you speak about the deployment of security around your gate, barring you to access town to demonstrate today? This that the police and military have done is a sign of cowardice. They can do what they usually do, illegally blocking us and arresting us in our homes. Of course, this is illegal because if we're doing against the law, we would be detained. We are citizens like other people. If we are against the law, why don't they arrest us and detain us? Our homes are not gazetted detention centers. Anyway, this is a joke because they can arrest me, Dr. Besigye and other leaders, but there are millions of Ugandans that we've called upon to show their discontent with the terrible situation of roads. So please go ahead. The protest continues with or without we, the leaders. Don't focus or rely on we, the leaders or the politicians. Do what you can do as a citizen. Go ahead, not only in Kampala, but all over the country, wherever there are terrible roads. Plant either banana plants in them or any other plant to show your protest against the situation of roads. Take pictures and put them all over social media. You notice that the regime is trying to spend an insane amount of money to paint a false picture. They've arrested so many of us, especially the homeless. They've raised and closed down so many businesses. They've forbidden our people from using the nice roads and cordon them to the bad roads because they're trying to paint a fake picture. We want to use this opportunity to show the world, especially those NAM guests, that the picture you see is a fake picture. Even the smiles you see, they're out of an order that was given by the minister that Ugandans must smile because we are being ruled on gunpoint. Everything is an order, even a smile. So even the smiles that you see are fake smiles. Look out on social media and hear the true voices of Ugandans. Those Ugandans that are protesting, those Ugandans that have tough faces. There's nothing to smile about in Uganda. When you look at the situation, the healthcare situation, the human rights violations, there's nothing to smile about. So we are not smiling, we are protesting. So please go ahead, protest. Take pictures of those plants and banana trees that you put in the roads, the terrible potholes, and put them on social media. Also, I want to use this opportunity to highlight the plight of our missing people. In Uganda, there are terrible abductions, government-sanctioned kidnaps. So many of our people are missing. Right now, more than 18 families are looking for their loved ones. They can't see them because they were abducted by the government and they went missing. General Museveni himself talked about them. The Minister of Internal Affairs then spoke about them. The Prime Minister of the regime, Robin Anabanja, came out and publicly confessed that she has Chibalama in her detention. Unfortunately, Chibalama's family has never seen him. So we shall be protesting against the gross human rights violations. We are going to be protesting against the continued illegal detention of the political prisoners. We are going to be protesting, demanding for our people. All that we will be doing constantly. They can detain me at home, but this can only be for a while. They won't be able to leave the place. Jagano chida mu Luganda nti tuongera n'okulaga obutali bumativu n'obba ku ngamwe n'okulaga obutali bumativu sijja sikumbera ya nguudo naye wano mu Uganda tubanja abantu baffe abawambibwa gavumenti nga paka kati batano Museveni yavaayo nakkiriza nti bebalina minisita w'omusonga ez'omu ggwanga yavaayo nakkiriza nti bebalina ne prime minister wa Museveni Nabbanja naye yavaayo nakkiriza nti bebalina Kibalama John Bosco naye kati myaka ina Kibalama John Bosco family temulabako abantu be tebamulabako tulina aba political prisoners bangi baakwatibwa kubanga bawagira opposition obutali musango paka kati bakyali mukomera. Museveni ali mu kusumulula ababbi abakenuzi. Museveni ali mu kusumulula abakwata abaana abato kubanga yakolagana n'abacriminal bokka naye ate abantu baffe bakyali makomera. N'olw'ensonga eyo era tujja kulaga obutali bwe mukasa mu ngeri yonna ey'eddembe ekkirizibwa mu mateeka. Era tukozesa guno mukisa okubalabisa namwe muveeyo mubalabise buli omu mu Uganda ina ensonga lwaki alaga obutali bumativu. This is the time
the eye of the world is in Uganda. Amaaso g'ensi yonna gatunulidde Uganda kati. Muveeyo mulago obutali bumativu kyekigenda okuteeka bano abantu ku pressure batuwe abantu baffe. Kyekigenda okuteeka abantu ku pressure basumule John Bosco Kibalama oba Kanatta Muhammad n'abalala oba bakizike mu kitiibwa. Yengeri yokka genda okuteeka ku pressure basumulire abantu abatalina musango so si abo abakwasi b'abaana so si abo ababbi sente z'omusolo. So we are going to continue doing this. It does not stop now. It is going to continue. Twagala okubakunga bannayimbeere nga mulaga obutali bumativu. Bw'oba teweekyanga lwa nguudo weekyange ku lw'abantu baffe be baawamba. Bw'oba teweekyanga ku lw'abantu baffe be baawamba weekyange ku lw'abakazi be bakwata. Bw'oba teweekyanga ku lw'abakazi be bakwata weekyange ku lw'embeera y'amalwaliro. There is a reason for you to raise your voice. Waliwo ensonga lwaki olina okusitula eddoboozi lyo ku lw'abantu ba bulijjo. Mukikole ku lwammwe. Temukikola ku lwaffe, temukikola ku lw'abakulembeze. Bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba. Bayinza okutusibira ewaka emyaka 10 naye tebasobola basibamu. Naawe awali ebinnya bwe bali mukuma kati n'emmundu kati batandika okugaadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military ebikuuma. Bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo. Mumakinga sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati emmundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke. Bwe balabirize bwe bavaawo mubisimbewo. Ne bwe bubanca ne bwe bakwosanca ate na buli lwako n'abantu baddengamu nga beekalakasa olwa buli nsonga. Naye kibeere deire. Buli awali ekinnya mu kkubo nga baganya okikola nga ssente balyandye musimbewo ebimera. Bajjenga enkya babisangewo bajja kubeera pressured babikole. Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mubiwulidde. Bigambo bya busagwa, bigambo bikaawu, bigambo binyiivu. Kubanga agezaako okubajjukiza nti buli muntu olina ensonga ekuleetera okwekalakaasa. Oba abantu be bawambibwa, bwe temuliwo weekalakaasa olw'enguudo embi. Oba amalwaliro, oba ebya security, buli kimu, oba abakazi abakwatibwa, oba abaana abatulugunyizibwa, wefuna ensonga gy'otandikirako okwekalakaasa. Kubanga tukooye kimala. Tunyigiriziddwa nnyo mu buli mbeera. Situka tandikirawo bw'oli. Kubanga buli muntu waali anyigirizibwa wano mu Uganda. Kati tandikirawo. Osobola n'okutandikira ku bagenyi ba Museveni be yaleese. N'obalaga ki ekiri mu Uganda temuli ddembe lya buntu. Abazungu bafa nnyo ku ddembe ly'obuntu. Osobola otandikira ku ekyo. Genda gye bali tandikirawo.